girabika nga giganya okukendeera buli lukya emivuyo gyo gikyaliwo abantu bakyabagoba ku ttaka abantu tesiba otebeekebwa ku ttaka lyabwe ng'ate mu kujjako baafuna essuubi oluvannyuma lw'okwogerako kiri kiki ekyo dokita ki ekikyalemezaawo emivuyo gino mu kiseera kino? Emivuyo gitandikira mu administration y'ettaka lyonna. Edda administration y'ettaka yali mu land office itself ne okumanya kw'abantu, knowledge about the land law in population. Administration ttaka manya lyali lya mirundi ebiri, ownership of land actually esatu. Mayiro nga byatandika mu 1900, ebibanja ne public land, kuli crown land ne official mayiro. Kati mayiro bwe yajja nga buli muntu yina yakanga eggwanga kubanga oli bwegamba kino kyange no kyange bati ne batambula buli muntu n'abeera ku ttaka nga ku ttaka eri buli muntu amanyiddwa. Yateekwanga okubalirwa kubanga buli nannyini ttaka yalina okusasula omusolo, ng'omusolo ogwo gavumenti central gavumenti egumanya. Kati bano beyawa ettaka nga balina okuleeta omusolo ogwo ate nga nabo kwe bafuna. Kyova olaba nti no bagabanyamu mayiro ya mirundi ebiri, eri private n'eri official. Eyi official nga y'abwami, buli mwami avaamu yagiba nga mukwenda, nga ku mukwenda kuliko oba square miles aliko na mukaaga, ku buli wasaza kuliko emayiro ezo, nga amanya buli ali mayiro ezo asobole okulima kasooli, kusimba pamba ne coffee, cash oil central government efune, n'olwekyo ng'alina okubamanya. Ate nga n'ow'ekibanja bwe yafuna obuyinza buli bwe yafuna mu Buswani Vujjolo 1928 ng'ateeka okumanya ekibanja kye n'akikuuma. Kwegamba kati population ng'emanyi ani nannyini ttaka, ani nannyini kibanja. Ettaka lyennyini ery'ekyapa lifugirwawa mu land office, ekibanja kifugibwawa nannyini ttaka. So nga relationship emanyiddwa and respected. Era nze bwe nakulira okutegeera ng'oli amanya nti nga ffe Mityana tuli ku ttaka lya Mukwenda, kubanga it was official mayiro. Etteeka newankubadde tebaalimanya naye nga oli very clear mu official estates ordinance ya 1919 I think, nti buli Mukwenda anajja ekyo ttaka lya ssaza, buli aliko kuli bw'aba obusuulu abwa ssaza ate tewali amukwatako kubanga ttaka lya ssaza. Abaali ku official mayiro eri mu Kabaka, the leadership, chieftainship era Kabaka manyi eryo ttaka lya Kabaka. Bw'obanga ku ttaka ng'Emityana Butega ttaka lya Kulubya lumanyi lyawo, nga buli muntu respecting relationship eyo. Kyali ekyo kyekyatuwa stability, okumanya obwannannyini n'okurespectinga. Ow'emayiro respectinga ow'ekibanja. Nze all my life of growing up saalaba kuba kibanja agobeddwa tewatasasula busuulu. No, muntu ng'awulira obligation asasula obusuulu as a sign of respect. Sente ezo zagenda ziggwamu vayo kwaba 1908 zali nusu 10 ne sigala kyekimu okutuusa 75. Olaba nti value awo 75 Amini bwe yabigirawo nga kumpi kiweebwa as a sign of respect. Kaakati 75 azze okuva 1928 Buswani Vujjolo baagireeta eregulating relationship y'owa mayiro n'ow'ekibanja, n'eya 19 regulating relationship wakati wa official mayiro ne ownership nga bweri. Ekyo kyagenda bwe kityo okutuuka eddala 75. Ate 75 n'okubadde waliwo change ng'Amini agamba nti ettaka lina lifuusike
zifuuke liizi still situation tewabula nti waliwo gwe bagobeko nti owaliizi eri agobye ab'ekibanja bali kuli tewali problem yajja wano constitution eyo yekireeta nitandika okugamba nti ate waliwo estates tenancies kyokka bagambye wali mukunda akasooka nti ttaka lya bannayuganda bonna ate immediate after nti naye babeera nalyo nga basinza mu tenancies ne baziraga nga ezisibwawo constitution 4 subsection 3 ya 2 article 237 customary mailo ni freehold leasehold ate nga bwomanyi nti mailo is the ownership forever obulini bwafa ne bwafa perpetuality freehold kyekimu ne bagamba customary eno sooka bwofuna certificate oyinza ogikyusa nefuka freehold bagamba eno leasehold naye oyinza ogikyusa nefuka freehold kugamba kyonna kyonna inifensi kyekimu nekyo kaba kigabanyiza bannange naye abasinga obungi ku ttaka tebalina byababo tebalina sente zikonvatinga kintu ekyo babibanja bebasinga obungi buli byonna emwanyisola balima tewali alima square miles and square miles akasoliku tewali nina square miles and square miles amatooke oba kofi bano abatono bano ab'ebibanja bebalima nebo aggregatinga eggwanga neligenda maaso mu kulya mu exports mu kintu kyonna kyokka tewali nomu alina tenancy naye negenda mu subsection 8 subarticle 8 eya 237 negenda naye kukka kuno ku mailo ku leasehold ku freehold kubaako ab'ebibanja webayita legal and bona fide parts language ya constitution b'ebibanja balina security of occupancy kitegeeza si constitution right tebakikwatako kati naawe kyabo oli alina ekyapa bagambye nti ownership recognized by constitution erina okubeera tenancy kakati ate ogambye nti kuno kuliko ono naye security of occupancy kyokka negamba mu article 9 ti parliament ejja kukola etteeka nabo bafune ate tebakiyita tenancy bagiyita registry of interest olina okugiyinterpretinga kakati nze nga lawyer manya nti interpretation ya constitution otunda mu constitution kimosooka kati nolaba interest kyeziregistrable nomanya nti zitenancy nekyo bogaa nti banafuna registry of interest kitegeeza bajja kufuna kyapa wanza tenancy ezeina kakati ne bagenda eno tebagikola eyo eriteeka tebalikola instead bakola etteeka libayita land act tebakola relationship eyo nga bwe yali mu busulani bujjo kubanga busulani bujjo yanyonyola relationship tiwekibanja nafuna bwati anayeeka ze zinaba nga bwe ziti relationship ki munanyitaka nemwanga kino tagibayo nga tagiri ki byonna byonna ne biweebwa in fact nga ebyokukola tekirimu kyalimu kirozo ega nti bw'oba tosasudde busulani bujjo muna emyaka 3 owekyapa akutwala mu kooti bwekusinga ekanevictiyo eviction eyo eri appeal bukasi oli akola appeal don't execute tusanga appeal eweddeko naye kyaddi kooti ezinaku ezo zasalawo ne bwosinga ekyo gwobadde tusasudde efuuka ki efuuka civil debt n'ekyo efuuka debt n'endala yonna nebakuwadde wooligisasulira siggoba muntu kukibaala kugamba the security yali guaranteed nga difference between owekibanja n'owekyapa mailo then waziyo n'ekyapa then no yali kipapula ekyekyapa otherwise security obtain yali naye kati wano webajja mu kifo ky'okukola relationship
oba okulongosa article eri etteeka erya busuulu n'abujjo okulya advancinga tucyenje ebikadde ebirimu bibeere kati modern basaamu etteeka eddala libayita Land Act oba balowooza nti yeeyo etteeka lye babagamba mu article eyo 237 sub article 9 kuba sub article 9 erimu 2NBA sewetteeka defining relationship B etteeka erigamba engeri gyofunamu disobedience niye basaamu etteeka erigamba section egamba of course kyagaziwanyi land gundi naka ziri omwo district land board board byonna biri omwo Uganda Land Commission ekola biki byo naye ne basaamu ekyakabi baimportinga kiri kyabusuulira nvujjo ti emyaka 3 wegiyitaku katusasudde kooti ekola order ekugoba ttaka ne bongera ne bakolako amendment eya 2010 oba 26 egamba nti bw'otunda nga tusabye lukusa onanyi ttaka you forfeit ekibanja kyo ate bayinza n'okusa nekifuuka kulimu nga tewali safeguards zino ezaali mu busuula n'obujjo ate kyokka bali mu constitution ogaa nti alina security obulokipasa kakati ekyandibadde kisooka wandibaddewo either lawyer agenda mu kooti naga nti section eno teri is unconstitutional oba ntoyinza kugamba omuntu nti alina security obulokipase ate atesemunaga nti mu subsidiary kuba buli tteeka eriri contrary to the constitution didinality kati nokola legislation ega nti naye bayinza okuba condition oyinza okugobwamuko batusasudde busuulu oyinza okufefeitinga without compensation nofefeitinga kubanga tewabuuza ono even being prison kyandibaddewo interpretation case eraga nti this is unconstitution ne kati ganzi njogedde nnyo nti kiri unconstitution era nsuubira president yampuliriza either from me oba yennyini okwesomera kuba musajja mugezi nnyo oba omulala okumunyonyola nti kintu kino kiri unconstitutional ye president nayisa ekikye ng'akozesa that provision I think 99 of the constitution Article 1 obuyinza bwonna buli mikono gye ne Second 3 the custodian or constitution era ya welfare nelukagamba nti eviction prohibited prohibiting eviction akwatibwe avunaanibwe gavumenti yamba abali evicted okuwazaayo naye kati emisango gyo nga gigenda mu maaso people are being evicted court orders abantu oli agenda bugenzi nagamba nalaga polisi nina court order mumpoga ate omanyi nabino ebyaffe ebya under the table nga bamu facilitating evictions are going on kuba waliwo court order kakati president kyeyakola kwekugema akozesa kino naye tewali ageze mu kooti mu bumpimpi naawe nga gwe minisita naawe mulaba tewali kyakukola kubanga etteeka n'ekiragiro kya president okubiteekesa mu nkola omulundi ogumu etteeka lyo teriyimiriza kumpi lyo mu bulenzi eryo etteeka lisigaddemu president constitution weeri president yaginterpretinze era nakino ekisembayo kyagambye order endala yakafuluma yafuluma last year 28 February tikale court order bwewa court order eyo esooka eyitemu RDC niye olaba nti eventually RDC naye bwagamba nti no kakati egende maaso minisita giseeko gundi kyokka oli bwagenda maaso